Kale, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala babuzaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba amanya nga bulijjo yenze Kabaka Smith wano ku Celeb Jazz era nga njagala obbeebazaako ensusso kubanga muvaayo ne mutugoberera day in day out era nga temujjanga okwo. Mwongere okukola omulimu, mwongere okusharinga, mwongere okukomentinga, mwongere okuba nga mutwagala so that ate naffe tusobola okuba nga tutagatta ettaffaali ku ggwanga la Uganda. Sikola nzeka nkola n'omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence abeera emabega wa kamera ate nga oteekamu ssente si balala be bannaffe aba King Montage Studios abasangi bawe nankulabye ku bitaala olina kukyala kwanjula kuhinjirwa buli mukolo gonna birthday party graduation party beekwata osobola kubirako ku 0770104425 nobeera nga obawagira naffe nobeera nga batuwagira naye ngaolunaku lwaliro nga bulijjo nabasuubiza every week nja kuba nnoonya ku mukulu president w'aba bloggers mu Uganda yonna era ng'ono si mulala Jjajja Gudu jjajja waffe ate nga abasinga mukazi akolera Jjajja Ichuli neffe tumanyi nga Isma All Access ogamba Ichuli kasolo kagezi kalya wango ngate wango yalina okukalya kali kasolo kakamuje kaichuli olulimi kyolo lwakamu butaba abaana babusomye nnyo mu ssomero omwo ichuli 1 ichuli osoko obuze kubakola ku Celeb Jazz muli muti abanda ba ku Celeb Jazz nsanyuka nnyo okujja n'ennyumya mukono abazzukulu jjajja.com jjajja yekka gwe wasigaza gojjo nnyumyamu naye nga abalala ababo mubakyalira ku Christmas ate musanga bakoowu beera birala gwani takyajjukira bulungi taatawo naye ono jjajja wa kutuusaako ebyo byonna byokola ki byoyagala. Alright, ndoza tutandikirewo obulamu bulungi obulamu badde bulungi era nga tugenda tutambuza alhamdulillah katonda atukkirizisizza tubaddeko ennaku bantu batufuddeko naye we are picking up. Tugenda tandika ndowooza ku nsonga za Bobi Wine okumitinga abayimbi Emagere. What is your take on this? Bobi Wine we yatuuka muntu azzaamu hope abantu abazzaamu ki maanyi ate nabo ne bamuzzaamu maki maanyi kuba amasavu ge ku katimba gagenze gakendeera gokya gawedde ate twalonda January tuli muki September guba gwaki wali olabeyo kekalakaso wali olabeyo ku demonstration kyali mu covid tuligenda ova mu covid nga tuyingira akalala ate olwedde fe tuli mu kalala akalulu akalulu kayinga walodikapo oluggwanga akalala katandika katya gwende eggulu simanyi mujje nokkirira wansi gulawo wano obwo bwonna bululu strategy kati bannayuganda bagambe ku covid ti Museveni tamulwanyisizza ate oba okyabagamba ki oligenda okudda nga tugenda mu kalala talina agenda kamera bazimujjako naye wano wafunira salvation to feel like nkyalina kyenfuga besi gye tewamulaba nga yeerayiza tewalaba ku Besigye ng'ayise conference y'abantu bana n'obuzindalo bubiri n'oyo gy'alaga kinaatuuka eri Bobi Wine nkutidde ate bwe yayisemu walabyemu Leema Shiba Kenzo Chameleone kati ate oba okyayogera ki but Chameleone was sick anti kati Palaso yabaddeyo Palaso was taking care of Chameleone Wizo yabaddeyo Wizo alikonderwani ali kudduka ateyo no bato bafunye tofunye Kenzo toyina Leema toyina Shiba toyina Spice toyina Lydia Jasmine so tojja kuŋŋaanya abantu baagala kuba bayimbi si bana betuli abagenda y'ekiro ewa Emagere kati agamba balina be basiiba eggulu babundabunda tebamanyi watuufu wakola ki wakulaga because banna baba bapreparinga babayita mu misomo nga bazalawa okitegeera azuukuka leeti nga epaasi nga tamanyi kigenda muki nzirukewa abamu baagala sympathy Bobi Wine yaliko amaanyi kati olaba omuntu nga epaasi wakabi nnyo on social online ayimba bulungi ne music we local tali mu bantu kati okufuna eyo tap olina okugenda kumpi nani ate epaasi yasoma alina values Bobi Wine zayina zeyeegomba kuba yali naye ne mu OTT kati kabako personal friend nawe newobeera gwe nga mukwano gwayagala kufuuka erosi ne watayitamu gwera oba omuyita LC ki kati kabako ye musanyufu nnyo eri Bobi Wine nti yali amulabanga pulezidenti yanga mulo sibe babaddeyo kati kazibwe kapo bikonwa
Why would you say that? Makombo kyoyagala okugamba. Bikonu akazibwe kapa ayimba biki. Bakyabiwulira abaana abato. Mulaba Mundu zazza ku gombo. Ebyo abaana abato bakyabiwulira. Tebabiwulira. Kati abakadongo kamubanne bamusooka ku ssente kati ayina kudde eno tuluku like is opposing. Is this an addition or subtraction? Kati nabo baleyizinga ssente wa genosale. Nti bali beekutuddeko. Mwamubayite. Bakuba jinja mu kisakala wala kuba bagenda babalemeza ku gate bakabako. Kati nabo bazeeyo batopikika ssente. Wa Bobby stake ekoleki erinye. Kuba bayinza okugamba ate bali. Kati ba bloka ate bayinzira obbasooka batutwogera nabo mutuweze okwogera nabo. Before they know it as yes oyina okubanga bw'oba looyo oyiga balooya babagaggawala bw'oba dokita yiga bagaggawala batya mu bwa dokita tolabanga dokita mwavu nga naye tamanyi kujanjaba kati bw'oba muyimbi yiga bafuna batya ssente mu buyimbi awo wali naye nga tewabaddewo kiriwo ate abagamba don't be beggars naye nga tabawa solution. Ayinza okuba bagamba muli esikugundi sente music wamwe gwe mulina okulyako sente. Bamulyeko batya yaalya ku wuwe. That is a question in point. Oze otambudde gw'oli ku topu oyise banno wadde amazzi epasa emba zamwereze ng'ali ati yennyini n'amuwandika comment nti you are like a kangaroo. Bawe ku mazzi ewe yeewalanga ki tewali wadde mazzi lwaki nga tebagende wajje nosooka noyingira wooteri ne baleeta ebyokulya naye nga netuwulira miranga ki baani abakaaba nti okuddizaawo ka facilitation ke wakozesa nti nawe era waliwo awo abaawule bangi waliwo abatabe batayita bakapale yeereeta yekka ali omwo muggulu azunga okiwulira talina focus kati jje notamanyi byoliko weereeta toli ku appointment naye kati awali ku appointment obalabe babonaabona banno bawe ku kyokulya emagere wala emmotoka ezeekoonakoona oyo noona emmotoka. Is this a strategy eri Bobi Wine? Si strategy n'akamu naye nga weggambye yeetaaga amataala ate gagenze gakola ki gakalira kuba wonna wembadde nga banoonya akayivuza nnyimba za show y'oku mazzi tazirina yazzeeyo ne mu studio ayina abazungu baalina okubba mu music naye politics abazungu baamuvuddeko abazungu babeera waliwo amaanyi ow'amaanyi essaawa zino musabba katolaba ogenzeyo bagambye musale obuyambi era baki Uganda etta ababeere Biden akubidde Museveni njakuterekako ku Afghanistan kati Biden naawe ne Museveni ani alimba munne Biden yamulimba kati kabuuzemu kino bana abakalo kasiita aba fik fameka ogende wa Bobi Wine kibongerako oba tekina kibongera abo bayimbi bato batyo okuluzinga relevance n'abantu baludde nga tebayimba ani ayina abantu Bobby naye wa wali ssente kati tobalaba bafeefa agende eno nadde eno kuba Bobby mwangu wakwogera naye principal agirina naye kati bana bakabako ngamba Fala tugenze sikayo bisimwa naye tuli naawe mu mutima kanyenye mwe mugende kati bana abayimbi abakabako be bamutrustingira ddala kati banna abali ku level ze n'abamuddiridde bakkenzo balabanga nabo balina connection mu bantu be bamu so toyinza bayita mu ebyo. That's why wabadde olabayo mediocre artists bokiise mediocre abali awo abo bonna neyo tubagatta tebaweza gundi wali kisaawe Makerere tebagikuba ekisaawe si Makerere wano cricket over wano cases tebajjuzaawo ate bayimbe ki olese basa abantu bali muli abu banina lozi ayimba ki ennyimba zonna Black Market omwaka munaba yamwe emitwalo 7 kati katumuleeta awe tutuuse yereboye ati wabanga lebo yakuwa emitwalo 7 batugambye ensonga za musajja ki Daddy Andre nti Angela oludde nga agamba oyo munyige Angela naye alumbayo Daddy Andre namulabe nakanti nti tawali kiri mu Black Market era omuyimbi yenna yetwala mu Black Market you are either upcoming oyagala publicity w'amangu bano bashakira naye nga tewali music oyo Daddy Andre ayimbira bwereere era ajja vambye okuyimba ebyo ne production ye nga aweddeko atutawanye nga ba Washington ne bamugobe mu nju sina kitegeera bulungi anti ono omusajja ajja n'agamba nti agenda kubreakingisa Nigeria niki market
kati bya patient tewali sente zofuna opika opisi muki muziki kyobola ababuluno ke bayanguwayo ng'egye balaba omuzungu manyi abantu ba Uganda muli kalabulayindi wolaba ku muntu omweru nga eyoyo babagamba nti balefugee ba Sudan tebandi bakkiriza naye olwawulira nti ba Afghanistan simanyi tubalinze tamanyi ba Afghanistan tamanyi beeyisa batatalabanga ku mu Afghanistan naye amwesunze simanyi mumuzaalamu yoddoza Ugandans so kati balaba nti no black market erina ogumerica gusajja nagwo gulaika gwajjire nokweferera abantu America yagulema nga bonna bapaala simanyi ndi mu black market ate ayina tactic bagiyita one gone another one burn yeti eyo jajja anti ogofuluma oyombanga ono basayininga kati ono asayininga oyo ayomba kuba teyategeera contract kati okitegedde nina Rosa afuluma Angela Katatumba adefendinga Bruno K afuluma adadyandule bashakira bajja kati gwalaba n'oba confuse naye abayimbi balina empisa embi ndowooza teyategeera bibyenze kanyingire osanga eyange biri different before you know it nga nawe miranga Bruno K bamwe emitwalo ebiri kyokka te Bruno K Supermania brand ambassador buli wabeerayo ngate mu wiiki abeerayo emirundi egi bamukola treat alyayo ne baali nabo ne bamuwa emitwalo 5 ag'amafuta that means akole akakadde kamu mu wiiki emu ku Supermania ate senga wobeera nga VIP asasudde nga Bruno K agenda yimba bamuwa millions okuyimbira oyo VIP ne gali 5 g'okujja ag'amafuta ze biriki kati Black Market ongambula nti olire bate nompe emitwalo 2 za mwaka is this about artists not knowing how to brand babera convinced kati omusajja n'abakwatira ku YouTube yatutte YouTube ya Nina Rose jazimbidde ebbanga mitwalo 8 okitegeera kati nga wamuwa ennyimba mmeka era twagala police eyingire mu bintu bino Museveni yagambye okuprotectinga ki content rights z'abantu mutakola bintu binojja Bruno K Museveni yamukolera luyimba ne Nina Rose beekolera audio ne beeteramu ne video naye alwesibyeko ate nga oli babadde tutambula ku TikTok nga ludduka abakwatira mu kantu katono nnyo naye abantu mwenna be babbye Nina Rose Bruno K mwekuŋŋaanye mujje mufune pro bono lawyer abasami mu Malende tebalina byakukola parliament balina bye bateesa Sami Malende yayagala owozaawoza agende abawolereze ate kalungi she's very good ajjayo abantu mu makomera mu biru bamutadde by the oddangayo mu biru omwana ze n'ebikubi mulumye omubiri ogwali omweru eno yonna mu mugongo oyinza okugamba yalwala wayirindi oddangamu mu biru Waganda n'omanyira Besigye nega Besigye alina intelligence mu magye kati ogenda waayiriza Museveni Besigye kyali ku Besigye tekyali ku bino byagondi Besigye omanya amaanyi galina omudde mu maaso FDC ogiyita nsiro dde Besigye mu maaso nti oyagala mukuba ku Bulange waliwo abantu be mutategeera nojja omumanyira naye nga tali mu kapasite Besigye si yagenda okukuba. They are not joking subject. No joking. Ne mu police za Museveni mulimu abaabwe. Nga ne bono okolotya. Si ye yamuteekamu nga ye ayagala Besigye kati akwatire wali ayagala kuba Besigye. Yo omwana ebikubi alumye oyo wayirindi. Yamutunuulidde nga kakala. Nti wenkomye nalabye afunyiza obugulu. Wenkomye nakoma wentandikira. Buuza banno be baata. Babuuze okuva lwe baabata nabo bagamba bwe bakoma bwe batandikira tebakolangayo meeting nviiri olina kukudda ku birala kale weesonyiwe kirungi nnyo nti okiikirira nateete mu kiyaaye manya ebiruma abayaaye okitegeera yita Kristo Panda akubuulira ebiruma abayaaye jajjango mukubye nnyo muzukulu wo mu birujje musinga omukubye nnyo akiikirira bwa kansala mu kiyaaye ate babadde babula ennaku ezi bwe nalifaidi twamuyambye ne mugamba waye kagenda gira yeyizaawo kati agende mu KCCA yita Kristo Panda akubuulira ebiruma abayaaye yabimanyi that is the best you can do naye okugamba wo wakoma wootandikira
buuza ku banno be baata. nga tuva tuzeeko katono ku nsonga ya Nina Rose, what advice would you give eri abavubuka n'abatabinyudde nnyo record labels? Njagala gamba bantu bonna abapromoting abayimbi mubeere ne gentleman's agreement. Omuntu waaba akooye aba akoze eki? Aba akooye. Nammwe abayimbi omuntu waba agenda okusayininga contract gimusabeemu ennaku mmeka? 2. Onoonye ba Smith, onoonye ba Ichuli, tukubuulye ekyosayininga. Kuba tuyinza okudda wano omusajja ddala musayininga. Waba yakuteesa peni ku pepe ebirala munnaye tebimanyi, omusango tegumanyi nnyumba mbi. Peegi ebayiye n'oluyimba luba luki? So n'olw'ensonga eyo njagala mufeeyo nnyo okumanya naye muzuukuka ku 8 n'opapa n'olinnya emmotoka simanya mpise simanyi tugenda producinga okakana akutadde ku kitanda nga ndule okitegeera kuba tewategedde kyakuyitira. Yes. Kale eyo nga tuvuddeyo jjajja, over the weekend wabaddewo embaga nnyingi nnyo of which abantu bano nabadde nkimanyi balinako content mungi nnyo ne secrets n'ebyama bingi nnyo. Kwatandikire ku Muhammad Nsereko Honorable ng'agenda akuba omukyala Fatia ng'amuintroducinga. What is your take? Was it the right move for a Honorable oba? Omanyi edda tebalonanga na Honorable nga tolaze mukyala. Kituufu. That one I agree with you. Kati kyakakyuka. Era Mabikke yali mwana muto nga baagala omulonda ku bwemupi. Sebagala yalina omukolere mufunire ennyumba n'omukyala. Mu bwangu. Ne bawoowa ne bagira nejjobero Ssennyonyi omulaba abadde vagini. Vagini boy. Ne baleeta ssengaawe ne bamumuwa kubanga agenda kwesimbawo. So tekyalinga mu culture okwesimba kuba abantu baabuuzanga bw'oba tosobola byeka ate eby'abantu. So amaka yalinga yardstick okupima obukulembeze. So Honorable abadde lake tabadde naye yawasaako ng'ali 25. Obufumbo nga obimanyi ebitagenda buki bulungi. Naye abadde lake nga bamulonda nga talina ki mukyala official nga bamuwaayiriza simanyi buwala buto simanyi loogi simanyi tava mu kino buli gwayimirirako naye ekirayika yoono kyeka yoono. So as a Honorable member kirunti kyakabi okusalawo n'owasa omukyala ate gw'omanyidde ebbanga. Nga bagamba mbuno omukyala tamanyidde ebbanga alina byayisaawo. Amumanyi kubanga n'Ensereko yali muyimbi. Sooka olumpe. Nsereko waffe ow'omu Kampala yali muyimbi era ng'ayimbale wa Bobi Wine nga ye Prince. Saawo ku paaka era nga Nsereko ayimba. Nga waalaga ng'eraba erinnya lye lya stage ye Prince. So seewuunyiza ayinza oba nga oyo muwala yamwegomba dde muwala yali mu Eagles. Era nga yasooka kwa video vixen n'ayimbayimbayo kawo. N'ayimbayo. Naye ng'obuyimba buli awo webukuba ku kisenge webudda. Nga bulinga nga bounce the ball. N'agenda e UK. Bantu bangi basigala in touch okitegeera nga bali mu communication. Honorable tava UK abadde alina baamulaba. Oyo teyeekolamu nsobi nno. Nsereko. Oyo teyeekolamu nsobi. So this was the right move for him. Alina okuba kubanga era byakumanyigana alina amumanyidde akabanga. Yabaze kaki abasinga bagamba yabaze fall back point. Eno nga biganye kwa uno omusango gukyalina mu kkooti wali asobola okudduka n'abaana obutuuze babaagira dda. Nsereko era aludde nga atalina buzibu kugenda UK. Teyeetaaga kulegitimizinga by marrying a wife. Ayitira mu mitendera mingi okugenda kubanga ne Sweden alinayo omwana. Lwaki tafuna obwe Sweden? The Sweden compared to the UK now okimanyi UK beera better. Naye nga butuuze. Kitegedde butuuze. So obwa Sweden bulina faster okusinga obwe UK. So ate UK tekyagendera ku butuuze nti muli married. Babuuka. UK kutuula bibuuzo nga bye 6. Kati obufumbo buli Sweden kyolaga ekyo si kituufu kuba yandibadde abuyine Sweden alinayo omwana n'omukyala. Anagenda afuna buli wamu. Oli baayawuka naye balina omwana. Naye mbate unnawasa mulala era asigala muki? Mukyalawo. Ne kati mukyala wo official yeki? Yono. Kati katwebuuzemuko yono omuwala backlash is Honorable ready for the backlash ebadde ejja simanyi abayimbi bamumanyi bangi mu bajjaja ekyo mwayitaayitayo dda. Oyo no Honorable fighter. Yasooka bempya okugenda ku live. Era alwana entalo ze. Si ekyo.
so amayina ofungiza baka clash agimanyi era abadde agikola ki agisuubira omuwala si yamusookako ayina abamusookako kuba nako akayimba kemulabaako ng'ayimba ne gaayo omuddugavu oyo kyaliwa bamuyita Isima yasalanga nviiri ku mutaasa abeera Abu Dhabi era ng'abawala bamwagala nnyo yali musazi wa nviiri naye ng'anyirira nnyo nga yakola emibiri oyo Isima era yabeera nnyo mu vidiyo so ebyo weebiri yabadde abisuubira legitimizing it kibadde kyakabye mwongerako okujjula kati onale bajjudde Big Eye mayanja naye nga bamubbako omukyala nga bamukuba embaga mu Buganda ebeera mbaga nga bamwanjula Debbie omugwalinamu n'omwana musajja wo nga lwaki tomwa amagezi Big Eye akyali muto nnyo ku ba Debbie ne baba nga benkana emyaka ba Debbie aba akula faster ku Big Eye akyali mukwagala wa celebrity break through to Africa tagifunanga kati abo bakyamuzaalira nnyo muwala Big Eye gwana awasa ali mu primary ate CP7 apitu bawala baffe can that be possible gwe nawe Smith omukazi gwono wasa ali mu primary 2 bano bonna okyewanika ate gwe nawase already kugambe mukazi we w'omumakaago olina ow'omuzigo tugendayo kati okyapangisa oyo concubine patana naye marriage ali mu primary. Why would you say that? Go to what grounds? That's the standard way kuba mu myaka egyo 15 ejijja wogendo zimbe ennyumba okitegeera ate naye wagendo banga ali mu university kati awo balancing ebintu bikola ki bijja olyoka omuwase kyovola abantu bonna bolaba mu successful marriage omuwala aba muto nnyo ku musajja nga olaba lutaaya oli muwala muto namulabanga ku Bative Valley ngera ayimba mu primary oyo omuwala ne buto bwangu bwe ku Bative Valley mukalutaaya lutaaya bakulu ku mukazi just kunyirira bunyirizi ntomwana kati gwe yali ayimbe yayine de sibayina gwe yayine ngo nali mu primary mukazi we yani Irene okitegeera so Big Eye taina era Debbie wali ose ne weyamba notereka sente ne mukola omukolo kubanga Debbie yawasiza anti ali mu prime time UK go jimanye stressing abroad okolo abula chobula katembaga ziveri zideno kubanga chango wasa omusajja Uganda wa UK tagenda goloza lwachi bawasabaliye lwachi gwa leba dekeyo gutululi anti go mwanguyira ebintu ochabira babulala buli ovuka bwere obuyina obutuze toina kyokagamba what marrying you I spend my money giving to your family don't I have mine mu Europe abantu babimanye ebyaga it is still here dear tutule ebintu basaza kabaka efiriji simanyi ntebe mwami okoye wali olinda kyo bigulira taata wo wali olinda nze ne batuma bannabwe ebintu nava mu mbaga nga yavuwadde bwavuwazi abambalya ne loan kati abana benje babiri kere embaga mu Europe weziri nnyo muntu bagamba what's the wedding we love each other we have kids we have jobs. Why are you minding about people coming and eating food? Kwa cost of living eri high okusinga wana kati eri omulenzi wayo omutuuze tamusobola Debbie naluddemu obulwi nga talina apapula naye oba tomusobola abamanyi dynamics so embaga tulaba nnyo nga zigenda bazaale mu basajja abalungi Big Eyes mulungi tojja mala mufuna mbana ate omufuna ne mu mbaga akuwaako kimu Donizera yabawa abaana abanyirira n'abaleka ne mawulire buli oyagala okuba mu mawulire ng'oyogera ku Big Eye Big Eye ye news factor Donizera newe yekola obusolosolo amaliriza Big Eye yantama Big Eye talabira baana be abaana nabamujjako nono beyazeemu tayagala shopping Big Eye is a news factor. So ligo yafunye just ku myaka factor subuzi ayagala mukyala we Bulaaya okitegeera awumule kitiibwa